newankubadde nga essuubi liri mu nsi yonna nti akasiriikiriro kayita akanyenyaminya kuyinza nokayita akatiguusa nsolima akabaddewo essaawa 24 nga kaleeteddwa okukkaanya amawanga Isirayiri, amawanga Amerika ne Iran. Ebirala ebijja birabika nga ebitaakaganye kubeerawo. Wabaddewo ddala okubuusabuusa gwe mulungi ampuliriza. Ddala Iran ne Amerika basobola okutuula ku mmeeza y'emu ne bamala bakkaanya ne gugwa. Kubanga ojja kujjukira nti ne bwe batakkaanya era si gwe guba gusoose. Emirundi mingi egikoleddwa oba egigezeddwako bano bateese ng'egimu gikoma mu bigambo ebirala ne bigezebwa nako. Musajja mukulu Obama omuddugavu yasooka okufuga eggwanga erya Amerika ayina we yali atuuse mu nsonga ezifaanana bwe ziti. Naye ennaku zino bw'owulira Donald Trump yeenyumiriza nga bwe baasazaamu ebyo, kale nno bw'oba wa mutima ogubuusabuusa toyinza kubula ku luuyi luno lw'eŋŋenda okunyumiza. Ekyo kijjayo obujulizi obw'enkukunala obwongera okukulaga nti ne bino biyinza okubeera eby'amakwekansaamu, kuba nti biyinza okubeera eby'amakwekansaamu. Ekyo ky'oba okwata ennyo kubanga essaawa ziyise, olunaku luyise, kakati tutambula lunaku lwakubiri nga bano bamaze okukkaanya nti emmundu bagiwumuze wansi era buli omu okuleka alina effubitizi yavuddeyo nanga nti era waakiri tunaafuna wetunywera amazzi. Oyo mukwano wange yaŋŋaye nti okuteesa is the way to go, kyekisaanidde, kyekireeta emirembe. Naye njagala kukubuulira nti olwaleero ebigambo ebivudde mu kamwa ka Donald Trump omukulembeze w'eggwanga erya Amerika, ng'era y'omu ku baabadde balafuba n'ennyo kino kibeewo okusinziira ku bigambo bye, avuddeyo n'ayongera okuwa gye bayita warning. Alabudde agenti ekyamazima alabira ddala ng'emikisa mitono nnyo. Donald Trump ayinza noga nti bw'atunula alabanga kino kyenkanankana kwegamba embogo okuyita mu katuli k'empiso ye bw'akiraba. Bano batuuke okukkaanya ababiri kweza ensonga okusinziira wano ku kyayogedde, naye yennyini abuusabuusa nti talabawo nnyo olugendo luyinza basobozesa kutuuka ku ebyo nga bwe babyagala babikole. Kakati n'alabula nti amangu ddala nga kino kiganye okubaawo, amagye g'eggwanga erya Amerika ag'engeri ezitali zimu n'ebyokulwanyisa byabwe tebakute bukwasi ku manduso, naye nga emanduso tebaaziggyeko. Era n'aga nti ebyokulwanyisa omuli emmeeri ennwanyi, omuli emmundu ennene, omuli ennyonyi n'ebyokulwanyisa byonna n'ababikuba abalwanyi b'eggwanga erya Amerika kikafuuwe, tebasobola kuva mu ddungu awo. Omuntu ampuliriza bw'oga nti mu kyondo kya Buwarabu oli bw'aga nti mu ddungu era naye aba mutuufu kubanga ensi ezo ziri mu ddungu. Agati tebagenda kuziggyawo n'akamu n'akatono kubanga bw'atunuulira emikisa egiriwo okutuuka ku nzikiriziganya mitono, kakati nga kujja kuba kuleebuukanira bwereere kutawaana. Ogendi kakati obisitudde obizizzaayo ate bino biganye nga ye bwalaba ate kakati obisitula obikomyewo ng'ani gw'omalira obudde, kabisigale mu ddungu wano ku bases we biri, ebiri mu bwengula bisigaleyo, ebiri ku zisemayanja bisigaleko, bwe kigaana bekibe pa luddemu lukoye. Kakati bw'obanga gw'omu ku babadde bateekerateekera enteekateeka eyo n'owulira nga ayagikulembeddemu ayogera luddiribada, otandika okweraliikirira. Era ekibuuzo kiriwe kikomerawo, banaatuuka ne batuula ensonga eno ku nfwete. Donald Trump okwogera bigambo bino
ebigambo byasose kuva mu White House awo nakyogeddeko wano ku makya kankiddemu. Yabadde omwogezi wa akulira ebyamawulire mukyala Carolina mu White House ey'Amerika yavuddeyo n'ategeeza nti ensonga ezimu ezasinziddwako okutuuka ku nzikiriziganya y'okuwummuza ku mmundu n'okugenda mu nteeseganya ekigenda okutandika olunaku olw'enkya tuyite mu olw'omukaaga oba oli awo ne Sande ne Mande. Ti enteeseganya zino Iran ze yabawadde ensonga 10 Trump yabikunyiza ekipapula bw'ati n'akunyakunya singa yabadde ngene waffe omuntu akunya ekipapula oyinza okumanya ono yakisudde mu kasasiro. Yakati ebyo tebiriimu nsa kubanga ekimu ku nsonga ezabadde zitunuuliddwa ate nga nnyo y'ensonga Iran gye yadde yagala nti Donald Trump ono ne basajja be bave mu kyondo kya Buwarabu amagye kakati agaliyo gasitulwe gazibwe okwaboobwe. Kale ne bwe baliwo obusungu bukyabali bubi balisituka kuveeyo ne bajja ne baddamu ne bubeefuka. Naye Donald Trump agambye tagenda kutawaana, tebamuluga katawaano ye kubanga ensonga alaba eyinza obutagguka n'olw'ensonga eyo wakati mu butagguka kwe bisigalawo ku lusebenju bwe bigaana. Kakati kino era kisigala kisiikudde Iran emmeeme kubanga ensonga ezagobereddwa era ezigobererwa yo yennyini eraba nga tezituuse. Ekyo ekyokujja amagye n'ebyokulwanyisa mu kyondo kya Buwarabu kimu. Naye okimanyi nti n'ensonga ezikwata ku nuclear nazo Donald Trump azisambazze bw'abadde ayogerako eri bannamawulire era n'emikutu gyonna agibuulidde nti ebyo bya butaliimu byabwewusa. Eyo nayo nsonga emu ku nsonga 10 eri ey'okujja amagye weeri n'ebyokulwanyisa ey'emu. Ensonga ey'okubiri yeeno Donald Trump gyasamaze nti nuclear nti Iran yataddemu bagirekere omwaganye esigale ng'ekola nuclear waayo n'amaterekero era nga ssebo uranium waayo emwekolerako omuyinza okuva ne nuclear. Donald Trump byebyo byasudde mu kasero garbage okusinziira ku munnamawulire w'eggwanga ku munnamawulire wa White House. Kati ebyo omukulu yagambye nti temuli byabwewusa ate naye era akizeemu nagati nedda ebyo tebatumalira budde tewali. Kakati ensonga n'ebeera awo. Ensonga endala gy'otunuulira ogatte ku zino gwe wamma lwongero okugaziwagaziwa y'ey'obutalumba Iran. Nakubulidde enkya ya leero nti Iran yagezeddwako okulumbibwa, yalabyeko drone munda mu ggwanga eryo ng'era drone eno egabibwa kubanga y'abasajja Abamerika lwakuba tebaba kuba bagezigezi ng'obwana bw'emisota bandigenza okuvaawo nga bakosese naye bagirabuukiridde ne bagikuba. Kakati eyo nsonga ya kusatu. Ensonga endala esitudde enkanda gonaffe ababadde balina essuubi ne litandika okukeewa n'okuseebengerera ng'omusubbaawa. Ensonga y'eggwanga lya Isirayiri okusigala nga lirumba eggwanga erya Lebanoni. Njagala kuddamu kujjukiza nti eno nayo yabadde ensonga ng'ate yajatulira ddala musajja mukulu tabuusibwabuusibwa. Prime Minister w'eggwanga erya Pakistan yennyini yayatula nti okumanya bino biwedde na buli lutalo olubadde lukwata ku nsonga eno lugenda kuggwa omuli n'eggwanga erya Lebanoni. Tetugenda kuddamu kulabayo bulumbaganyi kyokka okuva lwe baayatula nti mazima tebigenda kuddamu kuba emundu ewummudde Lebanoni akafiirwa abantu kakandi tugayenga ne babakunukiriza na mu 300. Era olwaleero bali ku kaweefuwe wa dduka ebimu ku bizimbe ebyakubiddwa munda mu ggwanga erya Lebanoni kibuga Beirut Isirayiri ye yabiwutudde bakyali mu kukola ngeri yakapale kaabika butasamu oyo naye suubi libakeeye suubi libaweddemu nti ebizimbe ebyakubiddwa bwe byayise n'abantu
kakati bw'oba ogenda mu lutabaalo olufaanana bwe luti ogenda n'essuubi tugende bana gavumenti ejje tutaase abantu naye ekiseera kituuka ne mutandika okulowooza leero ne bwe nga tewali takyayinza kusangibwayo kakati ebimu ku bizimbe ebyakubiddwa essuubi litandise okugwa mu badduukirize bwemuba temubalaba mukakase bukakasa nti zembuyaga ezikaze engoye naye eno tewakyali muntu tekyali muntu lyessuubi eriri awo kyokka nga abantu nga 225 abo bo bakakasiddwa nti Maneya ne Emye kakati ensonga eyo yeviiriddeko eggwanga erya Irani okulowooza nti gwe wamma bino biyinza okuba kumala bya mu bulago kumala biseera ng'asiikira enkoko ebinyeebwa newankubadde nga ttiimu zitandise okuteekebwateekebwa okugenda okwogerwa oba okwogerera ensonga eno naye ate abakulembeddemu oba abakulembeddemu bino biba byatula nti eno teebe muntu talabawo mikisa mingi nti kinaatuukirira ye musajja mukulu Donald Trump naye ekyensonga ya Israeli okusigala ng'erumba Lebanon amawanga gavudde ne gakivumirira n'okutuuka olwaleero bw'otunulatunula ensonga ekyagendera ddala okulumya abantu omutwe kubanga kisoboka kitya kiri ne kigaana nga tulina emirembe gye tugenda okutondawo nga kino kikyaganye olwo tuve mu lutalo olubadde mu Irani ate tugandi kakati tuzze mu luno kubanga era olwayo ne bw'otunuulira amawulire kamera zitunudde nnyo kakati Lebanoni olw'ebigendererwa ebitamanyiddwa lwaki Isirayiri eremerako naye nga nakubuulirako nti ebimu ku ebyo byeyagala ebyokumpi kwe kwezza ezimu ku ttaka ery'eggwanga lino erya Lebanoni.